Enkya ya leero Orient Bank ekedde okubowa ebimu ku bizimbe by'omugaga Apollo Muhumuza Balya lwa kulemererwa kusasula nsimbi ezimubanjibwa. Kigambibwa nti ono yeewola obuwumbi 9 mu banka eno ne zimulema okusasula. Ebizimbe ebyogerwako bisangibwa ku luguudo lw'e Masaka ne mu ttawuni y'e Mbarara. Wabula abakozi ba hardware ya Balya nga bayambibwako batabani be beegugunze n'ekigendererwa eky'okulemesa ba wannyondo okwezza edduuka lino. Bazibye oluguudo n'ebimotoka bya hardware era ne bagezaako okulumba omusirikale wa kampuni y'obwannanyini akuuma ekifo ekiboyeddwa. Ono awaliriziddwa okukuba amasasi okusobola okubagumbulula. Mmotoka emu yonooneddwa endabirwamu ne batabani baabale babiri n'omukozi omu ne bagombebwamu obwala. Okukinga edduuka, I don't know if there is even a presidential directive erikugamba nti tino omuntu bino kulokinga during corona. We in the process of sorting, but I don't know if we any court order bakakwata bakasiba edduuka. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'e Samson Kasasira ategeezezza nti banka kyekoze kibadde kigoberera amateeka. Babadde beekalakaasa lwa banki ya Orient Bank yatutte ebizimbe byabwe naye ng'ate eno banka yabitutte mu mateeka ogwaffe lwakubalinda okulaba nti tewali muntu afuna buzibu. Era nga bwe twogerera kati batabani baabwe babiri ne munaabwe omu tubalina wano ku CPS Mbarara emisango gy'okugezaako okukuma omuliro mu bantu n'okuziba amakubo. Apollo Muhumuza Balya agamba ekimukozesezza kino gavumenti esobola okumweyimirira mu mabanja agamutuulidde. We know their debt, we are not denying, and we are putting on. We have many things that we can sell part of our property but pay for their debt. But the bad thing, they are interested in the building, not the money. Then I ran to Minister of Finance, who opened my factory. He gave me a letter, take to UDB. But UDB have never visited me. Abasuubuzi batubulidde nti banka ezimu zabinika amagoba ge batasobola zisobola okubowa ebintu byabwe. We told you Parliament failed to control the high interest rate these banks put on us. Whoever is having a loan now is unable to pay. So Mr. Balya tried, Mr. Balya has told us that he attempted very many times to give them their money. They refused it because their mission was to grab his property.